Embeera eryetya kugwe ali mu bitundu ebyetolodde wano olaba kakati bwe tuli wano tuli wakati w'entabiro z'enguudo ennyingi ennyo we mutunuulidde zimmotoka eziva ku Sapolo Kaggwa Road nga ziyingira wano ezimu zigenda Bwayise ku Bombo Road endala zigenda ku Northern Bypass okukwata Jinja ogenda ku mu bitundu ebya Namboole oba ogenda ku Gayaza Road naye nga kummwe abajja tewali buzibu bwonna mugenda kusanga nammwe abafulumira ku Northern Bypass waggulu ne wansi olaba nti motoka zitambula bulungi eziva mu bitundu ebyebusega Namuŋŋoona n'ebitundu ebya Hoima Road zonna wano zibadde zitambula bulungi ku Northern Bypass era muyingira bulungi naye akanyambirige ate kaliwo nga mumaze okuyingira mujja okusanga obuzibu kumwe abava mu bitundu ebya Bombo Road ategeeza abava mu bitundu ebya Matugga abava mu bitundu ebya Kawanda ebitundu byonna ebyetoloddeawo Kawempe wana kyemugenda okusanga kyekyo asijja kugamba nti ebitala bye bikusibanga bwogera maaso n'okulaba si kyekyokka ekikulu kiri nti motoka zo nnyingi ate nga zitambula kasoobo nnyo kubanga okuva obuvi ku bitaala wali byolengera wali nga bikutadde okutuuka wano wendi eddakiika ziyinza okuwera 3 oba 5 okutuuka obutuusi wano ate nga ekyo kyekisinga obwangu kubanga okuva wano wetuli okubanga ate oyita mu ttaawo lya Northern Bypass oyingire wali ku 2 oba ogende ku Sapolo Kaggwa Road ate ekyo kijja kutwalira ezikubisamu mu zino emirundi ng'ebiri oba 3 kubanga kyonna kyolabaawo olaba nga zitambula akasoobo nnyo nyene ddala kumwe abava wano kubanga mukwata Northern Bypass okweyongerayo mwe mbagambye nga bwe kiri tewali nnyo mbeera egenda kubataataganya kubanga bw'obanga oweseka roundabout kano ate noyitawo nga olega bulezi ku bypass kweyongerayo ojja kubanga tofuna buzibu bwonna agenda okufuna obuzibu yoyo gwolaba kakati ali mu ttaawo eryo nti motoka mu ttaawo zo zitambula akasoobo ate nga nezambukira ddala wali waggulu emulago ku 2 nazo zitambula kasoobo okujjako ezigenda ku Sapolo Kaggwa Road zo zibadde zitambulamuko ka speed wadde nga nawo kajjamu wekali kubanga okutuuka obutuusi ku bitaala wali ebya Sapolo Kaggwa Road kijja kwetagisa eddakiika esukka mu 10 ne 15 awo waggulu waliwo akasoobo k'amaanyi kugwe agenda awo wonna ku Sapolo Kaggwa Road wandegeya n'awalala jamu abadde akedde kubeerawo n'olwekyo keerako bukeezi obenga weewala embeera eno Faluku Sesaazi ne Fedina Bwire nga mugenda maaso n'okuweereza enguudo z'ekibuga Kampala bwe ziyimiridde nga bekutegeezezza nti byazzeemu ne bwe biba nga byazzeemu gwe ogenda kubanga oyita otya mu mbeera eyo olina kubanga wetayiminga bwetayiminzi era nga Faluku bwagambye nti timing kintu kikulu nnyo mu mbeera yonna ey'obulamu mututambulira kakati okuva abaana lwe bazzeemu okusoma kambadiza omuzindalo mugende maaso n'okuweereza naffe katweyongereyo ate ku mirala egya Salt Media.